Eno ye program yo ensulo eyenkya 103 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi atulaba ku 3 ABN network. Njagala kukwebaza webali neera nti n'enkya y'olwaleero oze era oteze TV yo okulaba amawulire amalungi ku programu eno eya ensulo eyenkya. Gana ni mwannyinazi nakubuuzaako ewasuze otya? Ekiro wakiyiseemu otya? Yinza n'okuba ng'olina bye waloose n'ogugumuka. Njagala kukwebaza. Twagala kwebaza Katonda kubanga osobodde okiyita mu bulungi. Kubanga bukedde. Newankubadde babadde ebikweraliikiriza jjo weebase, waliwo biwayiseemu ne bikusuza bubi oba oliawo. Naye Katonda tumwebaza kubanga asobodde okubukeereza nga tukyali balamu. Weebale. Zina amannya gange yenze Lukalu Grace, omuweerezaawo era mumpeereza mu kanisa eno ya Seventh Day Adventist Church. Nsangibwa ali ku Nansana Town Church wempeerereza. Nfunye obuweereza obw'oku TV kuno nga njagala era nembuyayanira njogereko naawe ebigambo bino eby'essuubi. Mukama yeebale kubanga atuusiza ne ku lunaku luno olulala. Ekyamazima yadde biri bwe bityo naye Mukama agenda atwongerayo. Ezibadde essaawa lufuuka olunaku, olubadde olunaku neebeera wiiki, ebadde wiiki ne gigenda mu myaka. Kati simanyi myaka gy'olina naye tolaba Katonda yakikoze ekyo. Olowooza mmandu abamu ze bakuliriza, amazima gali nti nedda. Olowooza nsimbi z'olina ze zikuwadde obulamu obwo n'emyaka egyo, ekituufu kiri nti nedda. Olowooza mikwano gyo gy'osinga okwesiga giwenyumiririzaamu tijja gikuwadde obuwangaazi obwo bwonna bw'oba olina, amazima gali nti nedda. Tibalina kye bakoze ku lw'obulamu obwo. Nja kusaba twewombeeke olw'okusaba n'olw'ekyokuyiga eky'olwaleero. Katusabe. Mukama tukwebaza, weebale ku lw'abaddu bo n'abazaana bo b'otambuza buli lunaku. Naye ate tukwebaza kubanga watuyisiza mu kiro ky'olwaleero. Weebale ku lw'omuddu n'omuzaana wo gw'obadde wamu naye n'omuyisaawo n'omukukusa n'omuyisa mu mbeera yonna. Abamu bayise mu bubenje bawonyeewo, abamu batambudde ekyamazima ne batuuka bulungi, abalala bwe baba basomye ne bayitawo bulungi. Tukwebaza. Njala Mukama tukwebaza kubanga waliwo n'ababadde awo ng'ekyamazima obulamu bwabwe bakwenyumirizaamu. Balina ensonga y'okwebaza, bateekateeka mikolo. Enkya lwaliwo nsaba ogiwa omukisa. Beera wamu naffe ffenna, ekisingamu byonna otuwa obulamu obulungi. Teekateeka obulamu buno nga tuli basanyufu era otuwe n'obugenda okujja kubanga ogenda kudda. Teekateeka obulamu bwaffe obugenda okujja. Katonda waffe tubeere bawanguzi n'okukirawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe gwaffe gw'ekyokuyiga eky'olwaleero gugamba nti mugumiikiriza. Amazima gali nti ekigambo kugumiikiriza kitegeeza nti waba waliwo embeera ebadde eriwo, ekyamazima ng'ebadde tesuubirwa, oba oliawo ng'ebadde ya bulumi, oba oliawo ng'ebadde ya bwerinde, naye eyandibadde nga akolerawo ekikolwa kye wandikoze ku lw'okusasulira embeera eyo eba eriwo, naye n'oddiriza n'ogamba nti no kanindeko. Kubanga mu kugumiikiriza muno mubeeramu n'okunoonyereza. Omanye ddala embeera eno eriwo, ddala yentuufu ey'okubaawo, bwebanga y'ey'okubaawo eyinza okuvaawo ebanga mbi. Okwe kugumiikiriza n'ebiringa ebyo oyinza okwongerezaako, naye omutwe gugambye nti mugumiikiriza. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luli mu kitabo kya Peetero ekyokubiri. Nsaba tusomerwamu naawe Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu, olunyiriri lujja kuba lwa 15. Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 15 agamba ebigambo bino nti era mulowoozenga ng'okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi, era nga muganda waffe omwagalwa Pawulo mu magezi ge yaweebwa
bwe yawandiika okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi. Ekigambo kino bw'okitunuulira nti Katonda newankubadde asobola okubeerawo embeera ez'obwononefu zitya ne tubeera nga weetuli n'akulekawo. Omuntu omu yeebuuza n'agamba naye lwaki ate abantu oba oli abo bakola ebintu ebitali bya butuukirivu, abatulugunya bannaabwe ate be basinga n'okuwangaala, ate munnanga bakola ebirungi ate nti be basinga n'okubeerawo akaseera akatono. Njala okutegeeza ne mu bulamu buno obwensi Katonda asigala agumiikiriza. Era tokwatibwanga ensaalwa ku lw'oli nga naawe era okimanyi n'ebyakola obimanyi. Ayinza n'okuba nga musinga mutemu, embeera ze nga yeeyisa bubi, ng'afaanana bw'atyo, n'okumukwatirirwa enswala nti lwaki ali bw'atyo. Tokwatibwanga ensaalwa, wabula musabirenga Katonda, oyo Katonda asaasira asobole okuwulira okusaba kwaffe. Omuntu oyo agende ng'amukola ki? Ng'amukyusa mpola mpola. Kubanga Peetero agambye nti okugumiikiriza kwa Mukama waffe bwe bulokozi. Katonda waffe bw'atyo bw'agumiikiriza. Gwe naawe simanyi bye wali, nze beera bwe ntunuulira olugendo lwange olw'obukristaayo lwe nayitamu bye nali, ekyamazima kiri nti kyewuunyisa. Ffe twagendanga mu masabo, n'ogenda ne bakusanjaga ne bakuteekamu eddagala mu mubiri. Era lwe ntunuulira enkovu zange ne ngamba naye bannange nga Mukama mulungi nga yeebale okubanga yasobola okumpita n'amponya mu kizikiza ekifaanagana bwe kityo. Kyovula era Peetero yawanika n'agamba nti mwe muli ggwanga eddonde, kika kitukuvu bantu banvuma, mulyoke mubuulire ebirungi by'oyo ebayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kw'ekyekitalo. Peetero yawandiika ebigambo ebyo. Kitegeeza nti twali mu kizikiza, naye Mukama mu kizikiza ekifaanagana bwe kityo n'atugumiikiriza. N'abantu abafaanagana bwe batyo nsaba obagumiikirize. Katulabe ekyokulabirako kikino nti waaliwo Dooni omu. Omusajja ono yaweebwa kaadi agende mu by'okuyiga ebya Bayibuli. Ffe mu kanisa eno tulina ebitongole eby'enjawulo ebiyigiriza abantu mu byawandiikibwa mu misomo egy'enjawulo. Era tulina ministries nnyingi kati nga guno gwa 3ABN. Kubanga omulamwa gwaffe kuyigiriza abantu kiki? Bayibuli. Kati ono ekitongole ekyamuwa kaadi eno nga kimuyita abeera omuyite, abeera omugenyi ku lunaku olwo mu by'okuyiga, kyeyitibwa erinnya eriyitibwa ya Written Ministry. Nga kyekitongole ekyo ekiyigiriza abantu ebyawandiikibwa, kubanga omulamwa gwaffe ogw'ekkanisa eno tuzza abantu ku nnono eya Bayibuli. Obadde okimanyi nti mu nsi wano bwe tuli abantu bava ku Bayibuli batunuulira abantu bo bagamba ki, abantu bo baagala ki. Tebakyafaayo nnyo kumanya na kutegeera ye Katonda ayagala ki, ekyo baakivaako. Naye ffe mu bitongole byaffe bino eby'enjawulo, mu kanisa zaffe zonna, mu bitongole nga kati nga guno omukutu, omulamwa gwaffe kuzza abantu ku nnono eya Bayibuli n'okutuusa amawulire agali mu bamalayika bano abasatu abali mu kitabo kya Kubikkulwa essula ye-14. Bw'oba n'obudde olisomayo. Bw'atyo omuntu yayitibwa naye agenda okwetegereza ng'agenze eri bano mu kuyiga ekyamazima kini tekyali kipya. Agenda okutunula bw'ati ng'emyaka giyiseewoko, ajjukira nti baamuyitako olunaku lwali lumu mu by'okuyiga, naye baamuyita n'agaana okutegeera amazima n'okwewaayo. Bwe waayitawo emyaka nga 40, kyewuunyisa. Myaka 40 nga giyiseewo, ate nti bantu be bamu era baamuyita. Agenda okutunula bw'ati ng'era yali abamanyi. Luli bwe baamuyita guli ogwasooka yagaana, n'atategeera bulokozi, era n'abivaako ng'era abalala bwe bakola. Abamu bavuma, mwe muli bwe muti, simanyi biri biti, era bannaaye mwe muli bayaaye, biri bwe bityo. Njala kutegeeza muganda nga mune mwannyinaze. Ekituufu kiri nti bw'olabanga ekkanisa yonna ng'ekuyigiriza Bayibuli, ate kubanga ffe tukkiriza mu Bayibuli yonna ate yokka, bwe tubanga tukuyigiriza bwe tutyo, weegenderezanga nnyo obubaka obwo, kubanga obwo obubaka buba bwa ssuubi. Obubaka obwo buba bukuzza eri Katonda wo, kubanga ekyewuunyisa kye kino, wazaalibwa naye yazaalibwa ogwo, era n'okufa kugenda kubeera kwa muntu ogwo. Niwe obeera ng'olina mukyala wo ng'akwagala atya, bw'ofa tayinza gamba nti muziikemu nze ye mumulekewo, tekisoboka. Era gw'ogenda okuziikibwa. Kitegeeza nti bw'oba mu bulamu buno ng'oli mu kwesiga ebintu byonna, njala nkutegeeze nti obwesige bwo bwonna buteeke mu Mukama.
Omusajja ono Doni bwe yawandiikibwa ebbaluwa efaanagana bw'etyo n'ayiga eby'okuyiga kyewuunyisa nti ku luno yawaayo obulamu bwe eri Kristo. Amiina, amiina. Twebaza Katonda olw'ekyo nti era n'akola ki? N'abatizibwa. Obadde okimanyi nti Katonda waffe talwisa kye yasuubiza ng'abalala bye balowooza, wabula agumiikiriza buli omu atuuke ku kwenenya. Oyinza n'okuba ng'oli awo nga tonnaba kuwaayo bulamu bwe mu bujjuvu eri Kristo, oyinza okuba nga yeggwe alemeseza okuba nga Kristo asobola okudda. Kitegeeza nti akyalinzeeko, nga nkubiriza kati okuyita mu mpaka buno era aze ayogere gy'oli. Nsaba okitegeere bulungi, kubanga kuffe teri amanyi buwangaazi bwe. Niwo okuba pulani zo n'ogamba nti mu mwaka gwe guti ngenda kukola kino, ngenda kukola kino. Kale tolina bukakafu osobola okugenda ku kalenda y'obulamu bwo n'omyosa nti luno olunaku ngenda kukolamu bwe kiti, nti luno olunaku ngenda kufaanana bwe nti. Tekisoboka. Ekyewuunyisa osobola okuba ng'oli awo nga n'ekyokulya ky'onaali ekyemisana tokimanyi. Kitegeeza nti Katonda yamanyi entuuko zaffe, Katonda yamanyi ebyaffe. Ono Doni ye omulundi ogwasooka bamugamba obubaka obw'enjiri n'agaana okubutegeera, era naye yeesansabaga n'adduka n'agenda. Ng'era abalala bakola n'omuyita mu lukuŋŋaana lw'enjiri n'abaawo ekyamazima n'abeera ng'abitegedde n'agenda mu bibye nga kiraba nga ekyamazima talabyemu yadde n'amakulu n'agamu. Naye guno omulundi ogwokubiri ng'ayiseeyo emyaka 40 yasobola okuwaayo obulamu bwe eri Kristo. Oyagala Katonda akugumiikirize kyenkana ki? Era gw'osuubira nti Katonda agenda kuwa kiseera ki agambe nti kino, era gw'olowooza nti ky'oli olowooza nti teweetaaga Katonda. Nina muganda wange omu gwe nayogera naye yaŋŋamba nti mwe mubeere mu ebyo, naye nze bwe ndimala okufuna ssente nditandika okusinza, ndijja mu kanisa ntandika okuweereza. Naye njala nkutegeeze wayiseeyo emyaka ne leero gy'ali naye ensimbi tazikolanga ki? Tazifuna. Ddala ekyo ky'osaba oli kifuna. Ye bw'oba tokifunye kitegeeza nti Katonda tomwetaaga. Njala nkutegeeze niwobeera ng'olina ensimbi zitya, niwobeera ng'oli lunkupe, ng'oli munkusere, oba oli mwavu nga geeraba, weeyisaamu n'amaaso oba kuyisaamu amaaso, naye Katonda omwetaaga. Guliriza kino nti waliwo ekintu kimu mu bulamu buno ky'osaana weegendereze. Mu nsi muno ensi eno etuwa amadaala ag'enjawulo n'etulinyisa mu biseera eby'enjawulo. Osanga abamu nga bakugu mu bukugu obw'enjawulo, nga bagagga, naye waliwo ekintu ekituteeka ku level y'emu nga kwe kufa. Death is the leveler. Nti okufa kwe kutwenkanyankanya. Ne bw'ogenda mawanika agatereka emirambo, osangayo emirambo nga giri awo, era osanga mawanika agatereka emirambo agamu nga n'emirambo basula busuuzi awo ku ttaka. Gusobola n'okuba nga guli bwerero gw'omukazi n'omusajja bagisuulawo ne bagiteekawo ne bagituuma entuumu bweti. Naye ng'ekyamazima ng'otunulira abantu abo nga baliko ku nsi nga batambula, nga boogera, nga balya, nga banywa, ate nga bategeera bulungi. Kati lwaki mu kutegeera okukwo kw'olina kati, kubanga omuntu aba afudde aba takyali mu kutegeera kwe, bategeera mutegeerere. Bino bye bagamba simanyi nti omuntu bw'afa simanyi afuuka bw'ati. Ekyamazima ffe Bayibuli etuyigiriza nti omuntu bw'afa aba afiiridde ddala. Era tukitegeera bulungi nnyo nti abafu tebaliko kye bamanyi. Bayibuli ekiwanika n'egamba nti ekyo ekituuka ku nsolo era kyekituuka ku baana b'abantu. Nti ng'ensolo bwefa n'abaana b'abantu bwe bwe tukola ki? Bwe tufa. Kati gwe ogamba musimanyi abantu simanyi omuntu aba n'omuzimu, ekyamazima kiri nti omuzimu tegubeera mu muntu. Omuzimu kintu kirala nnyo, be bamalayika abaagoba mu ggulu ne Lusifa. Kati olw'okubanga Sitaani olwedde mu wuddiisa nga bw'ayita mu Adamu ne Eva n'abalimbalimba, era bw'atyo bw'akyalimbalimba n'ensi eno bw'atyo, nti omuntu bw'afa aba afuuse bufuusi n'afuukamu ekirala. Amazima gali nti omuntu bw'afa afiira ddala. Ate era omuntu bw'alizuukira alizuukira yenna nga Kristo bwe yazuukira. N'olwekyo wakati mu mbeera eyo, mu mawulire gano ge nkuleetedde enkya y'olwaleero, njagala okimanye nti Katonda akugumiikiriza ekiseera ekimala. Tolinda nkya. Olina kuwaayo obulamu bwo olunaku lw'olwaleero. Ng'otandika olunaku luno, genda ng'olina essaala mu mutima gwo. Kale tuukirirako mu 7th day wali mubuuzeeko ebigambo ebifaanagana bwe biti, mwongere okuyiga. Agenda kukuyigiriza. Nkiddamu, tuukirirako omu 7th day omu Adventist, muyigeko ebigambo ebifaanagana bwe bityo.
kubanga gye bali nga ba Seventh Day naye nga si ba Adventist. Abantu gye bali nga just ddiini buddiini nga kibakulembeza naye nga si balindirizi ba Mukama waffe Yesu Kristo. Nze gwe ngamba otuukirire ye muntu ng'alindirira Mukama waffe omulundi ogw'okumeka ogwokubiri. Omutuukirire omubuuze nti bino ebigambo bitegeeza ki, kubanga Doni omulundi ogwokubiri yategeera obulokozi. Kakuwa esoola endala. Omukyala ayitibwa Pat buli nkya n'eggulo yasabanga mwami we erinnya lye ayitibwa Saul nga yagala mwami we n'ategeera amazima. Ekyamazima omusajja ono yali mukugu era nga muyivu naye nga tategeeranga mazima kubanga ye yali mugundiivu ate nga mukulembeze mugundiivu mu kanisa y'Abakatoliki mu Ekereziya nga bw'oyinza okiyita. Njala kutegeeze nti ekyewuunyisa kye kino. Omukyala ono bwe yali asabira mwami we ng'amusabira buli lunaku buli saawa, omwami ono natandika okugonda mpola mpola. Era ng'ekyewuunyisa kye kino nga ku Sabbiiti bagenda ku kanisa ne basinza ate ku Sande omwami ng'agenda mu Ekereziya. Oba olaba ekintabuli. Ku Sabbiiti ogenze okuŋŋaanye n'okuba ng'olina ekyoyoyo omuli ekigamba nti no sooka oddeyo eri era n'akola ki ku Sande nga bw'ati bw'agenda. Yamala ebbanga lyali ddene nnyo egyali gisuuka emyaka 38 ng'akola bw'atyo. Naye oluvannyuma lw'okudda ku nnono ya Bayibuli n'ayiga ebyawandiikibwa, Saalu yategeeza mukazi we n'amugamba ekyamazima si kyasobola kutambula bwenti nga bwe kiri. Omukyalo ono Pat kyava atyamu n'agamba otegeeza ki? Nalyoka amugamba nti si kyasobola kuddayo ku Sande mu Ekereziya. Njala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze era omusajja ono yawaayo obulamu bwe eri Kristo. Abantu bangi betuyinza kumenya ne tumalayo abazze nga bakyuka mu mbeera ez'enjawulo bwe zityo kubanga ffe tuteekateeka abantu olw'Obwakabaka obugenda okujja. Ffe tumanyi wano ku nsi nti tuli bagenyi era tuli batambuze era naawe ekyo okimanyi. Toli wa lubeerera era naawe okikakasa bulungi gwa ndaba. Naye kati bw'obanga okirabye ekyo nsaba naawe otegeere nti Katonda mugumiikiriza ekikola ki ekimala. Naawe weekyawo ogambe nti ekimala kimala. Njagala kati kutegeera ani Katonda wange era bwe naabanga mutegedde kale nzire ku nnono ye ntambule naye anteeketeeke olw'obulokozi. Kubanga Katonda waffe buli lwagumiikiriza agumiikiriza olw'obulokozi. Takugumiikiriza nti oyongere mu bwononefu. Osobola okuba nga oli awo ng'olina omusajja gwe olabyeko nga mwononefu. Nogamba naye Mukama lwaki ono tomuta n'avaawo n'atuviira. Amazima gali nti yeesala togisabanga mu mutima gwo wabula sabanga Katonda akyuse omuntu oyo mutima gwe kubanga Katonda waffe atwagala ffenna tubeere nga tusanyukira obulokozi bwaffe kubanga tulina gye tulaga bw'anaabanga ze oyo omuntu ogwolaba nti akukyaye mwagale bwagazi kubanga era ekyo yakyogera. Tomukyawa mulabeko tomukyawa wabula sabira musabire kubanga bw'onoomusabira ekyo ekisinga. Wuliriza singa Katonda waffe Adamu bwe yagwa luli ng'ayidde ku muti singa yamusaanyaawo olowooza gwe nange twandibaddewo. Naye ate Bayibuli etegeeza bulungi nti ffe ffenna oyo Adamu ne Kaawa be bajjajjaffe era ffenna mwe twava lwakugumiikiriza kwa Katonda n'abalekawo kubanga ekigambo kyali kigamba nti kemuligulyako temulirema kufa. Naye baagulya Katonda alina ekirala kye yateekawo ne kikola ng'omutango. Yasalayo endiga oba okiraba n'abambaza obutuukirivu. Kati bwe tolabanga ne Katonda waffe akugumiikiriza ekimala kitegeeza nti mu bugumiikiriza obwo ye alina omukono gwe gw'ataddewo ne gubeera nga saddaaka eri mu Kristo Yesu n'amuteekawo n'abeera omutango n'alindako n'addiriza ebyandibadde bikubaako. Abamu twalina babbi si buli abba nti awonawo bangi babasse naye gwe n'obeera nga w'oli ng'olina mubbi. Abamu banywi banjaga si buli anywedde enjaga nti talaluka mutwe era bangi balalusa emitwe abalala bafudde mu mitwe bifaanagana bwe bityo mize gifaanagana bwe kityo. Naye abanga Katonda afa akuleseewo kitegeeza nti alina kyakwagaza. Ensi newankubadde ng'efaananga bweri ye Mukama ye bw'ati ayagala tubeere nga tatusalira musango. Kubanga mu kitabu kya Yokaana essula ey'okusatu olunyiriri lwa 17 Yokaana essula ya 3 olunyiriri lwa 17 agamba ebigambo bino bye njagala owulirize nti kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango naye ensi
erokokere ku ye. Kristo bwe yajja mu nsi teyajja kutusalira misango, no, wabula yajja tulokolebwe, tuve mu bwononefu bwe tulimu, tuleke obubbi, tuleke obwenzi. Lwaki onaawuza abatali babo? Obufumbo okabutongozebwe nga n'ensi ekimanyi nti oli mufumbo. Naye n'oyingiza ono n'oyingiza oli, kuli n'oyingiza Nakyejwe, enkya n'oyingiza Justin. Ebyo ekyamazima si bye eby'obutuukirivu. Obwamalaya tubuleke, obubbi tubuleke, kubanga Katonda affe atugumingiza ekimala. Bangi tebayiseewo, naye kati bwebanga ofunye omukisa guno gutwale nti gwe mukisa ogusembayo gw'oweerebbwa, obeere ng'osobola okutegeera ekigambo kino, kubanga Katonda yatuma omwana we si kutusalira musango, wabula tulokokere ku ye. Kitegeeza nti bw'ogaana Kristo mu butereevu obeera weesalidde omusango gwe kennyini ogw'okuzikirira okw'emirembe n'emirembe. Kale oliddawo obusungu bwa Katonda anaabanga zze. Olowooza by'olina ebikweyuniza ebikulemesa okusalawo ogobeere Kristo mu bugumiikiriza bwe binaakuyisaawo? N'otunulira maama wo nti ayinza okuyamba mu mbeera gy'oba olimu, tewetaaga na kutegeera bya bulokozi. N'otunulira mukyala wo nti oyo ekyamazima nze oyo kyagamba kyenkola. Ani akusesa? Tasobola kuwa bulamu bwa bulokozi, talina bulamu butaggwaawo, alina obulamu obutaggwaawo, ye Kristo Yesu gwe nkutegeeza. Kubanga mugumiikiriza, ebigambo ebyo biwulidde, bw'obanga obitegedde bulungi, Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga omugagga oli gwe tulabye yategeera amazima n'abatezebwa. Ate bwe tulabye gano amaka ag'omwami n'omukyala basaalo, omwami yali takkiriza, naye oluvannyuma n'ategeera enjiri y'obulokozi buno bwe tutegeeza ku mukutu guno gwe nkutegeeza. Naawe si kyekiseera olowooza, baako kyokola, saba Katonda ayongere okubikkulira mu kigambo kya Katonda. Ebigambo ebyo biwulire muganda wange mwanyinaze, kubanga obitegedde, Mukama nsaba akuwa omukisa. Oyinza okuba nga olina okusaba kukwosaba mu mutima gwo n'ogamba naye nze kyamazima, abamu oyinza okuba nga obadde na mu Kristaayo ng'ekyamazima oli Musevensi mu Adventist, naye ng'ebintu obitegeera bulungi. Usanga abaana abamu bazaalibwa mu kanisa naye nga beeyisa nga bwe baagala. Amazima gali tukyuse, ennyambala yaffe ebeere nga ya kitiibwa, ereme okwesitaza abalala, kubanga ffe tukkiriza mu Bayibuli yonna ate yokka, tetusobola kugivaako oba tutya, n'ekibeera nga ffe bennyini abakyogera kituluma, tusaana okukyusa, kubanga bwe tukyusa mwe muli omukisa gwaffe. Ebigambo ebyo ndowooza obiwulidde bulungi. Mukama ajja kumalawo obwetaavu bw'olina, kubanga mweteefuteefu n'okusonyibwa. Oli mweteefuteefu okuwaayo obulamu bwo, bw'obanga ekyo teekisa okukola, nkusaba twewombeeke olw'okusaba. Katusabe. Katonda waffe omulungi, weebale kubanga otugumiikiriza. Ekyamazima otugumiikiriza ekimala. Ensi eno amazima eyonoonese, abantu bakola nga bwe baagala, abantu bambala nga bwe baagala, abantu balya nga bwe baagala, abantu beeyisa nga bwe baagala. Engeri gye bafaananamu ayi Katonda waffe balinga bwe bali, nga bwe balowooza, baakuvaako. Naye Katonda waffe omuzaana w'oyo oba omuddu w'oyo ali agampuliriza era ng'alabye ebigambo bino bye twogedde, nsaba omuwe omukisa era oyongere okwogera eri omutima gwe, awaddeyo obulamu bwe eri gwe. Nsaba Katonda waffe tomwabuliranga, teekateeka obulamu bwe olw'obulokozi, ogulumizibwe otenderezebwe era ogw'ekitiibwa ayi Katonda waffe. Ku nkomerero ya byonna tusikire obulamu toliggwaawo, amabanja gonna g'aba alina gamaleewo, obuzibu bwonna bw'aba alina ayi Katonda waffe nsaba omuyambe, omusomose, obweraliikivu obuliwo bwonna ayi Katonda waffe bukoleko, muwe omukisa mu by'anaakwatako byonna birabe omukisa, kubanga agenda kutambula wamu naawe okutandika ne leero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.